Neti kya Saimu. Mpulira mukwano. Kiva ku ky'omusajja okukwana ng'akwagala n'akukakasa nga bw'atalina mukyala. N'akukakasa nga bw'atalina mukyala naawe bambi n'ogona n'omwagala. Ng'omusajja oyo omusanza yazaala ku baana nga tazaala. Yazaalako abaana. Ng'ali single father. Ng'ali single. Ng'abaana baabalina. Ng'abaana baabalina era n'akugamba nti akwagala era naawe n'okkiriza. Kugamba n'omanya nti oyagadde omusajja atalina mukazi. Atalina mukyala. Olina mujjawo. Sirina. Nga zenna neeyagala. Mpulira. Oba okyali awo ate ogenda okuwulira nti ate bakukuta. Nti ate akukuta nani? Akukuta ne mukyala we. Ate ng'agamba talina mukyala. Ng'ate yakukakasa nti talina mukyala. Ng'otugeza kitutte ebbanga kyolwo. Nga kitutteko akaseera kale nanga naawe okimanyi tekiriiwo. Nga naawe olisa omuzaalidde. Nga nange mmaze ozzaala. N'owulira kati ate baddinganye. Ng'ate owulira ate baddinganye nti ate bakukuta nti ate bali bonna eyo kwegamba n'obeera ng'oli mu nnaku nzibu eyo. Kati tikya Saimu nkoze ntya? Weesirikire kakensa akuddemu. Ansa yeeno wammanga. Buli woolaba omusajja nga yakukwana agamba talina mukazi baayawukana ne mukazi we. Ne wayitawo ebbanga ayi n'olaba nga baddinganye bakukuta. Ansa ebeera bw'eti. Oyo omusajja aba yagenda okukwana nga afunye obutakkaanya ne mukazi we. Aba yakwanira mu busungu kulaga ku mukazi we nti nsobola okufuna omukazi omulala. Olya bulungi. Naye nga ku mutima mukazi we yali akyamwagala. Kaakati n'abeera naawe nga tali naawe nti akwagala wabula ali naawe kulagirako oli. Kati lwaki abantu bano baddingana kijjira wano eno? Jjukira omukazi oli buli wamanya nti bbaawe yafunye atandika okukola n'amaanyi alage bbaawe nti wafiirwa gyendi ndina bulungi nnyo. Olya bulungi. Wabanga omukazi oli yali mu maka nga munafu tayagala kukola ayiga okukola. Olya bulungi. N'akolera ddala n'anyirira n'alabika bulungi. Kati omusajja ono asobola okubeera naawe gwe yawasa oluusi ng'ate ggwe oli mukazi atali mupambanyi kimala. Olwokuba gwe olaba omusajja gwamulina kati ate ggwe n'obandaala omusajja n'anega okulaba nga buli kimu kyonna kyonna g'odipendingidde ku ye. Kyokka ate awuli oli omukazi gy'ali maama w'abaana be ali bulungi yeeyagala. Kati oluusi abantu abo tebakomaawo olwokuba baazaalwa abaana basigala balinawo oko kyansi eyogera. Oba oli awo olina akuba akasimu anti abaana balwadde abaana njagala kubalabako. Kati mu budde obwo batandika okugenda nga boogerezeganya oluusi ne basisinkana nako. Omusajja agenda otuuka ku mukazi oli nga alabika bulungi yadda buto yenna n'agamba ekiki. Bwe kityo bwe kiri. Atandika okulaba